Era agenze balabirira agenze ekitanda kyabwe ngenda kiryamu sente kuba mu njuba tebagobeddwamu era bagenze balambira. Mukama letema bati eno. Weda gyade bajjayo. Weda gyade bajjayo. Shanna kunyo tulaba nti abantu b'ekiteezi ababeera Kasasiro ogenze okukyawo nga ky'ettaka ne Kasasiro zitulira abantu so tusaasira nnyo abantu bonna abakoseddwa mbeera ng'eno kubanga embeera yakibwatukira yantiisa nnyo sigamba nti waliwo agiyise waliwo eyagireese n'ettaka era abantu bamanye nti eyo mbeera ezze accidentally naye mu kyo twagala kusaba abantu bonna sooka bawe space abantu abali bukola omulimu gw'okusukulinga abantu oba okulunga abantu abali eri ababutikidde mu ttaka kubanga abantu webalemerawo ate ettaka litya nti n'eddala liyinza okujja nelibutikira abantu baffe olw'okutamanya bw'abantu so tukubiriza abakulembeze bonna abali mu eriya eno okulaba nga temusembera nnyo ku mbeera nga yakagwawo okulaba nti tutukirize poliisi ne bavunaanyizibwako okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu kubanga obulamu bw'abantu obutabutaasa ate ne tuleetamu ebyobufuzi oba ebintu ebirala tujja kuba twerimbye kubanga kati tetumanyi ani ettaka libutikidde wa kibiina ki so kino kikwata ku muntu yenna okulaba nti tukwatira wamu okulaba nga tuseevinga abantu baffe ababutikidde ojja kuba mukambwe nnyo baba nga nfuna obwenkanya kuba Kasasiro oyo bamuyiwa buli lunaku balaba ennyumba eziriwo abantu bagula politi bwabwe mu bulumi obw'ekitalo nga basonza obusente bwabwe mu mbeera ey'ekinaku ne bazimba obuyimba bwabwe abamulaba naye Kasasiro atuka omutumbiiza baagale batte abantu baffe so obulumi bwe tulina n'abantu bange ne baneiba bannange bafiddwa abantu baabwe batuuse basaasira naye nga tukwatire wamu tuwaabire gavumenti ya Museveni eno olw'obulagajjavu bwetadde mu bantu baffe. Gavumenti eyagalako beere bawanga omuntu yagula miliyoni 5 emwa miliyoni 1 kitegeeza ebeekudondola omuntu oba omuziza mu kyalo omuntu yagulawo emyaka 10 emabega n'agula miliyoni 5 kitegeeza abantu balina kuba nga wakuze mu miliyoni 4 agenda afune wakola ki wagula toswaga nti wenagula miliyoni 5 emyaka 10 emabega nakati nja tunda miliyoni 1 kitegeeza obanga n'abaana binazaala batandise basoma kitegeeza nze obulumi bwange bwonna buli ku gavumenti kuba singa abantu bano yabawasereze baagala singa abantu tebali mu buzibu bwe buti naye omuntu yagula miliyoni 5 miliyoni 7 omwa miliyoni 1 ate nga za bbanja kitegeeza oba yagadde muggo bagende nga omubbye bubbi manya Malikisa Ennyonga baani abafiiridde no maama wange Makalima afudde Umaru Latifu
ne Shamoni ne Muhammad bonna bafudde bulaga gye buba gavumenti luli eri twakubako omulanga ng'amazzi gasso tuyitamu tebatufaako twakubako omulanga ne bajjako ng'amazzi gayita mu nnyumba z'abendiga nene agasoge ate nga ne soge olusaafu butuka eri amazzi bifakitole biyiwa amazzi era tebatufaako wadde kasasiro kati amaze kuba abantu baffe ate nga buli kanaku bamuyiwawo batugambako emabega bagenda mmuggyawo simawo baba mutwalewa naye paka nakati amaze kutta abantu baffe olw'okuba bo bali bulungi naye nabo bajja kusafoketinga nga ffe we bye tuyitamu nammwe mujja biyitamu mulowooza muli bulungi abantu baffe abafa mulowooza tebatuluma tata wali yagulawo obukadde bwa ssente omuwa emitwalo 5 alagewa tulagewa olw'okuba mmwe muli mu ssente empitirivu mususse okulya buli kimu mmwe mulowooza ffe tulagewa ffe tugendewa babajje kukozi this is an emergency tukkiriza tekyali kutaasa bulamu bw'abantu kubanga ebbanga ddene tebakyalina oxygen naye bakulaga si bye baliko balowooza ku birala nnyo ebyakwata ku bantu tebabirimu kale no tuli mu kaseera kati buli alina waasobola waliwo omwami natuyambe n'apangisa excavator ngamba eri sayidi eri abasiko batuweereza naye 10 ejja era tuweereza liidiko ejja mikwa traffic mungi naye n'abantu bagavumenti bebeegayidde buli omu gyali asobola okuleeta kuba twetaaga excavator ezitaka wansi wa 10 okusobola okulaba nga tujja abantu ekyamazima essuubiri okusanga omulamu gyo tetukyaliraba n'abakulembeze b'ekitundu kasasiro tekyalina kuyibwa mu kkiriza obaganda ensi ezikuze bantu basiba batambula bagenda bweru kasasiro akola ebintu ebirala nga amasannyalaze gaasi era ezo enteekateeka tuzirina naye woba n'enteekateeka zikuba mu biwandiiko nga tolina sente zisobola kuzimplementinga infact nadde njogerako owekitiibwa Erias Lukaago n'agamba baali bafunye n'eddiiru nga waliwo omuntu agenda okukola mu kasasiro amasannyalaze naye nga buli unit gavumenti yali ebasabye basasule nusu 11 buli unit naye just imagine sente ezo nga bo bali willing kusasula buli unit sente peka nusu 5 so olaba n'enteekateeka weziri ez'enjawulo okubaguluka tusingako naye zibeera frustrated by the government because kkiriza obagaana kasasiro n'oyimiriza n'olunaku lumu ojja kusanga kasasiro wona ng'akoze ajjudde bwe tutamu olunaku lumu kampala ojja kusanga kasasiro ng'ajjudde ye mungi ddala naye tulina kati okuva ku mulembe guno tudde ku mulembe gwe tujja okuyita omutebi oguliko nti essaawa eno kasasiro biki ebimukola tujjamu ebira naye ekisinga obukulu gali badde masannyalaze kuba gakozesebwa ate na ssente nezidda mu ki nezidda mu gavumenti so ekyo kitono nnyo kye tuyinza okutuukako ng'abakulembeze ate ng'akyogera bannange abantu eno accident ebeera accident olusozi luno lubadde okumala ebbanga nga tetunaba kuyiga kumpi emyaka nga 10 nga tetuyiga naye okukosa ebintu ebikolerwako bireeta obuzibu n'abantu okusembera olusozi olwakasasiro oba bweteeka mu buzibu gwe azimbi kumpi n'olusozi lwakasasiro naye si ssaawa yakunenya muntu yenayina ebitalo bibaddewo abantu bafudde kyannaku nnyo nti abantu bafudde tugeza kulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu kati ye priority gye tuliko then oluvaawo twakulaba nga tusengula abantu abali kumpi n'olusozi luno because risk etandise okubeera riyo enkuba bwetonya enafuya amaanyi g'olusozi olwo so abantu banga bakyalinako bye bakolerako kati waliwo tuyita bawe speakers abalonda obucupa bakola ki tetumanyi emmotoka ki zebakozesa nabyuma ki byebakozesa kusima lusozi luno bayinza okuba balina obunafu bwebaleeseeko because nabo bafiiriddemu so kati priority yakugezaako okulaba nga tununula abantu bonna bonna abali mu buzibu kati kusaawa nti tukulaba nti tuyongeremu amaanyi ate n'obudde tukole mangu tuyambemu abantu bali wansi kyetulikukola kyekisooka ekiddako kiri okulaba nti bano babadde mu kizibu kino tufunemu bwe tusobola bateeka ensonga tuli kuleetayo tenti okuva wa Red Cross tufunemu temporary shelter basobola kubeerayo nekirala ofiisi yange eri kuleeta mmere basobola bawa mmere bayambeko naye ekisinga kyamakulu kyakubeera ne lukiiko abakulembeze abawano tufune engeri osobola abantu okuyamba abantu bano baveeyo wano abali risiki ate njagala ne meeting aba KCCA kubanga ebintu bya disaster ekisinga kyamakulu okukola kiri nti okupreventinga
abantu bwe tulaba nti bagambye etandise okuserera okutandika ssaawa 12 senga bayogedde ne bayitamu abantu bajje tufunye obuzibu nga bino naye kyenjagala tukola nti tulabe engeri gyetusobola bayamba kati ne kulaba nti solution esinga kyamaanyi baleme okufa next time. Police received information at around 6:30 about rubbish or landslide in Kitezi, and immediately the first team was sent, and when the first team reached here at the site, they couldn't do much. They had to communicate to the highest authority that they need us moving equipment that can be used to try and retrieve dead bodies that were trapped. And indeed, other moving equipment were dispatched, and so far we have retrieved the 6 dead bodies. Before us reaching here, the locals had rescued 3 people alive, but we are going to trace them where they are with various clinics that we are taking to, and we have also rescued 1 dog alive. So far the rescue mission is ongoing. We shall stay here until we see that all the dead bodies are retrieved. Yes, and if there is anybody who is still alive, we see that we rescue that person. When are you having the dead bodies? We have taken the dead bodies to City Mortuary, Olago, for postmortem, and after that, the relatives will have the liberty to pick them up after the postmortem has been done. Wano tulinawo abantu bangi nnyo abantu batwala bakolera mu kasasiro abadde basibayo abaana abantu abakulu n'abakadde kyannaku nnyo nti ensonga eri tubadde nga tuyogerako eri gavumenti naye gavumenti esaddeyo gwannagamba kubanga twabagamba nti abantu bano beetaaga obuyambi kasasiro yeetaaga okubatinga ave wano bamutwale ewalala naye kasasiro nga mu kaseera bamusabula abantu bajja mu kibuga bajja mu kibuga babatwale naye kasasiro saawa zino kwegera kyakoze ekirensi abantu bafudde tuli kugyayo mirambo babagyayo mirambo ndowooza nga 10 bakalesikwinga abantu nga 2-3 esinza okutwenyamiza nti okuba etwakulya omulanga ku makya nnyo kusaawa 2 kubanga incident eno yakudde wa kusaawa ekitundu bazigenda mu paka saawa abantu rescue team egenza okugezereeti egenza okutuuka saawa nga 5 osanga oba oli awo twandibadde tutasaako ku bulamu bwabagamba munyambe naye ogenda omuteekako mutyako tusaba gavumenti abantu bano nga bwerabye nti obuvunaanyizibwa bwayo kubanga kino ekitundu kesisibe yakitwala etwale obuvunaanyizibwa ne gavumenti abantu bano ebaliiririre ebasasule abakyaliwo abalamu kyonna okubanga tufuna incident endala zino kubanga ekyo kyonna naye mukiraba kitandika kutandika okuyiika kigenda kweyongera kiyiike tukyagezaako okulaba tukugyamu emirambo egimu nga tutaasa abantu abamu oba tunafunayo abalamu abalala mukama katonda atuyambe. Kwennyamira nnyo nti KCCA yalibadde efuba okulaba nti ekitundu kino awayiibwa kasasiro ekifuula kyanjawulo ekiteeke ku mutindo gw'enjawulo abantu baleme okufa naye wesanga nga abantu baziikiddwa tunyolwamu n'abantu baffe bonna abaziikiddwa mu mbeera eyo era ne tusaba gavumenti okuba okulaba nti eyanguya embeera ey'okudduukirira abantu baffe. Abantu bangi bakyali wansi mu ttaka, bantu bangi bafunye obuvune naye tulaba ng'ebikozesebwa bikyali bitono. Abakulembeze tunnyamira nnyo era tusaba gavumenti efuba okulaba nti nno eyanguwa okudduukirira abantu baffe ne batannaba kujjayo. Erinnya yenze Mulumba Mathias amanyiddwa nga Kikumi kya Ddoola owa Kawempe North Constituency. Tuli wano ekiteezi olwaleero wagudde enjega ey'abantu baffe abatannamanyika muwendo
abagudde ekintu kibumbulukuse ekya kasasiro oluvannyuma lw'okutendewerwa ennyo kibadde waggulu nnyo nekitendewerwa ku makya obudde luba bukyanga zikunuukiriza mu ssaawa emu nekibikka amayumba mangi era abantu bangi n'essaawa ya leero bakyali sirowooza nti wakyaliwo omukisa gw'okugyayo abalamu kubanga obudde bugenze ate nga ne biweetiye bizze luvannyuma nnyo abantu babadde bawanika emikono waggulu bafune obuyambi naye ate ekigambibwa nti nno zituuse essaawa nga 6 nga emmotoka ezikola ku mulimu ogwo nga tezinnaba kutuuka mutuufu n'abantu abamu babaddemu wansi nga babikkiddwa naye nga bakyali mu mayumba ebbugumu liba libubi naye nga bakuba amasimu abo ne balekera awo nabo okussa so obuzibu obuliwo nti wakyaliwo era ekitundutundu ekirala waggulu bagamba kimaze okweryebulamu naye era nga wansi waliwo amayumba agaliwo kyannaku nti kirabika era abantu abo gavumenti batevuddeeyo kuyamba mangu kuteekamu mani power esingako wano eriwo ekyamazima ndaba ng'embeera si nnungi ndowooza n'okulowooza ekintu ekitali tekiniko nnyo nti singa waliwo abavubuka abasobola okusuubizibwayo ku ssente abasobola okuba nti no basobola okuyambako n'obagamba abasobola muyambeko ku bantu kumanyi pawa eriwo tusobole okuba nga tukavalingayo n'emirambo gy'abantu ebintu bingi ebifiiriddemu ente zifiiriddeyo embuzi zifiiriddeyo kwegamba wabadde ekifo ng'abantu baseetolingayo nga mu butuufu tewabadde akisuubira so nsaba ekintu kino guno omulimu gulabika guyinza n'okutwala ewiiki ennamba singa tubeera mu mbeera bweti so nsaba katonda enkuba ereme kutonnya kuba enkuba bw'etonnya emmotoka eziyo nazo biweetiye nabyo bigenda kwongera okukka kubulaasala gavumenti nsaba eteekewo embeera ey'enjawulo kubanga kano ke kaseera akakatyabaga mu kitundu kino ne mu ggwanga lyaffe okutwalira awamu sigadde nze Mulumba Mathias $10 owa Kawempe North Constituency.